Olwaleero enkumi n'enkumi z'abantu bakedde kweyiwa ku muzigiti gwa Kampala Mukadde, ekitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Supreme Council okwetaba mu kusaala esswala ya Eid Al-Fitr efundikira okusiba kw'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Abajjumbidde okusaala kuno balabiddwako nga beenyigiriza okulaba nga buli omu afuna w'atuula ssaako n'awokusaalira. Abakulu ab'enjawulo olwaleero beetabye mu kusaala kuno. Sheik Ramadan Mubajje yakulembeddemu ng'ono asabye pulezidenti Museveni okuyimbula abasibe abali ku misango egyekuusa ku by'obufuzi. Tusaba pulezidenti w'eggwanga lino awe ekisonyiwo abo bonna abali mu makomera naddala abaakwatibwa eby'obufuzi bino ebiwedde. Abasumulule baddeyo eka nga bwe yagambye nti akalulu kaagize eki kaawedde. Ssaawa enalowooza obwegassi bwe buyinza okutwala eggwanga mu maaso. Tusaba emirembe mu ggwanga lyaffe era bwe tuyozaayoza pulezidenti w'eggwanga lino jo bwe yalayidde tumuyozaayoza era tukkirize bannayuganda tunyige ebiwundu tuddeyo tubeere kintu kimu. Olwokubiri omukulembeze bwe yali ateekateeka okulayira, abavuzi ba bodaboda bangi pikipiki zaabwe zaaboyebwa. Mubajje agamba nti zino zisaanye okuteebwa. N'abavubuka baffe kati abakaaba abanyagiddwako bu booda bwabwe kubanga babadde batambula kiro babusumulule bababuwe bagende bakole emirimu gyabwe ku lw'okubanga ekyo nakyo kijja kubayamba obutalowoozayo kirala ekitali kirungi. Asabye abantu bakyuse n'engeri gye bakozesa n'omutimbagano baleme okukosa abalala. Nti mulimu kaakati abeefunyiridde okukozesa emitimbagano ate okukola bribe oba okuvumaganya abantu n'okutyoboola. Abamu beekweka emabega w'amannya agatategerekeka naye bavumye tebaliyo kitonde kye balese nga tebavumira ku mitimbagano. Sheikh Abdallah Ssemambo amyuka Mufti wa Uganda yakulembeddemu okubuulira olwaleero. Ono asabye Abayisiraamu okunywerera ku ddiini. Obulungi bw'ofuna wenkanankana n'avuunamye emyaka 84 Katonda kubagamba walitukabbiru llaha ala ma hadaakum mubeere nga mutendereza Katonda olw'okulungamya n'okubagayidinga n'okubalalikako okusiiba nga mugenda kufunamu emigaso egidde eri emyoyo gyammwe. Neebaza kubanga siwulidde basiraamu bangi bakwatiddwa balabiddwa bannamawulire bano they are very good smugglers. Baali badde baga nti ono budala twamulabye ng'afubutuka mu bbaala ekiro newankubadde baaziggalawo. Ekyo tekirabise. Kale mwebale era mwekuume bwe mutyo. Abasiraamu abamu abeetabye mu kusaala kuno batubulidde ekisibo bwe kibadde ssaako n'okusaala ku Eid. Kibadde bulungi alhamdulillah. Neebaza baganda baffe abatuwadde ebyokulya abatuwadde ebyokunywa abasiibuludde kifunyemu lwa nsonga nsiibye ne nkimalako era neesunga n'okusiiba sittaki. Embeera tebadde nnungi ebadde mu covid naye nga atusobozesezza okugiyitamu mu bulungi alhamdulillah. Wadde ng'embeera tebadde nnungi naye asobosezza okuba nga tusiiba mu mbeera yonna. Kubiriza buli musiraamu empisa z'abadde nazo mu kisiibo ziba zigenda mu maaso. Sheik Ramadan Mubajje Mufti wa Uganda avumiridde obutabanguko bugenda mu maaso wakati w'eggwanga lya Palestine ne Israel. Ono agamba nti Israel eri mu kutta abantu ba bulijjo mu ggwanga lya Palestine kyokka nga amawanga ag'amaanyi gagenda mu maaso nga gatunula butunuzi nga tewali kye gakoze. Ono agamba bano balina okukyusa ku nkola eno. Juma Kiriya, NTV, Old Kampala.